Joel Kaguta Museveni is saying Bingirimana has no problem. Which kind of president is that? Oyo ye mugenzi Serina Nebanda abadde omu ku babaka abateerya ntama naddala bwe kituuka ku nsonga ezirimu bannayuganda. Nebanda abadde musaale nnyo okulwanira abantu ba wansi ng'era babaka banne bamumanyi ng'empajiruwaga era nga tawezezza myaka 2 mu paalamenti. I remember her as one very energetic, very explosive and very determined person. Yomu ku banabufuzi b'ebyobufuzi betubadde tulina mu esuubiri y'amaanyi okusinga nnyo mu sayidi y'abakyala. Omufu Nebanda kizibu nnyo kubanga tumwogerako ssaawa zino kubanga ye muntu gwe wanditalowoozezza nti ajja kubanga afa ku myaka gy'egyo era nga kyannaku nnyo ye tuli nga Uganda nga famire ye n'abaamuweereza mu paalamenti e Butaleja. Okumanya Serina Nebanda abadde mukazi atasiba zikweya yabadde omubaka omukazi yekka bulijjo avaayo n'awakanya ebyo ebisaliddwawo ekibiina kye ekya NRM kasita kizuula nti tebiganyula muntu wa wansi kino nga kyamufuula n'okuyitibwa omubaka omuyeekera. Each voter has a right to speak on oil. You don't have to be a technocrat. You have a right to speak on oil. Yes, we have the technical part of it all, but you cannot stop me from speaking about oil. Badde mugumu ng'ayogera mazima ng'agendera ku bintu ebiruma munansi muna Uganda ate nga mu kuteesa kwe nga talina watya. Naye nze ng'omuntu mujjukira ng'omuntu eyali ayimiridde ku mazima, eyali ayogera amazima era ng'alina amaanyi ayina obumalirivu obwo bw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga lyaffe era nja kumujjukira ng'omuntu eyafa ng'ali ku mazima n'olwekyo asigadde muzira oba n'abazira mu Uganda mu kulwanyisa enguzi mu ggwanga lyaffe. Olunaku lw'enkya ababaka bagenda kutuula okusiima ebintu ebirungi ebikoleddwa omubaka Serina Nebanda mu bbanga ettono ennyo ly'amaze mu paalamenti.